buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba ki wamma Walaikum salaam. Nze nako omuntu okunja mukwano kakkana tuli eno tukyaliyo n'empisa zaffe embi kumimwa kwe tutudde n'emputtu twagala okubategeeza nti tetubivaako kubanga twagenze okulaba nga awe wali omulamwa mwana gwe mu comment section wasomye omwana agenda n'ateekamu zashafu nkwagala omwana agenda kunzitira amaka ng'agakuttira ati era g'onaaba oyagadde kati olabika waliwo omubbi abba mu kifulukwa oyinza n'okuba wamukoonyeemu bambi nagenzekera ku YouTube ye ng'alina basubscribers 2 ye kennyini kyereka ne akawunti ye endala oli ku executive media olunaku lwa Sunday tubeerawo wano eno ne Ashraf Kinene owa Juice Sanctuary lita ya Juice ebeera ya mutwalo ggo wenna ali eyo Juice wamutwalayo ow'omusama oyo omukazi asaba mukwano gwange mukyala musabi musama wange nina abasama bange mbalina era leero ngenda kumulaba bambi kankuwerekere nedda mukwano Shamim nze kati kambabuulireko ekintu kimu nze n'abasama bange basama bange tebaagala nnyo banuunu nga bwe watwagaliza ndagiryo si ddogo awuzu billah batulogera bakyali baavu kati be bamanyi gwe tutwala ow'omusama wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa kanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sonde zepa Jalia nso ofune emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Sisobola mukwano omusama yakuwa business ekyo katugendeyo ng'ababbawo muvaako emabega mukwano abagagga aboogera bwe batyo mukama abagaziiza abongere down to earth so njagala okubeera nga bategeeza nti wano ku executive media programs zino zibeera nga ziwuteerwamu omusimbi abo aba Boss Beauty awo ku New Pioneer Mall bakola ku nsusu aba Alika Rentals Boston Massachusetts bapangisa motoka Mimi's Glamour batunda ngoye Sapolo obukaya nabagambye kujja nga balina mitwe minene ebintu bya Ramadhan byonna weebiri omukazi mwingize mu Ramadhan nga kibo ngalabika bulungi because now bino bikafutani tubirina tulina two pieces ennungi tulina hijabs ennungi sharia bw'abaana ate wagenze nabagambe ekkubo baalikoze bannange era kati tuli fully display yazzeewo yakomyewo manye engoye ezo za bbeeyi ate soggalawo omwezi nfuufu nesala kati omukazi wo ali ngeza n'endaba wemugula wallahi nemumala nemugula ijabu awalala buli kyali wange yenna ina baba family nabata eno kaftan njirabye naye mukwano sinnasuubula ate aba print creations Ella is buying ndeta akatogo kakyaliyo kaliyo kaki
oba ompeeyo kabijanjaalo luli kawooma nakati awereko What about me? nakati wange awereko tuli mu Thanksgiving ya mwana atujja na birabo ki Ella Sigaleta juice. Tetugaleeta juice. kitukoze abaana babiri omulundi gumu Gwe. Omukolo gwaddi. 25th Guno gwennyini. Juice maina mukusindikira busindikiza ate muna amasomero gaggulawo. Nina okuba serious teacher. Shabim nagamba ndi musomesa. Yeah. Secondary. Wana balina okumbya where is my work. History. By the way, I'm a proud teacher of history at schools called Our Lady of Africa Schools. mbadde manye eyo baggobye Hanada. No. Nedda bino bya camera, my friend. But this where is it error? Where is my work? I left my book at the table. Can I call your father to confirm? Oh my God. Manange, the local executive media mutukirize omusajja omwavu polygamy mudeke. Kwenzijaawo. So n'olw'ensonga eyo beera nga ate odaringa naffe kyoyagala okwambala kikyoyagala omukyala ali elegant obeere decent naffe aba Mimi's Glamour njagala okubajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 23 August Hijab Nation eri ku Hotel African omulundi guno bingi nnyo bye tugenda okubeera nga tushokesinga Mana tukiza okukola bye tukola biri ebya gundi waffe juice waffe ebya set up ebyo byonna tugenda obibaga oyagala mu party oyagala mu scented candles session esooka ya candles yes tugenda kuba tutandika by early Feb. By the way, I want to take this opportunity to thank Hijab Nation. Yes, Hijab Nation for upholding the rights of women. Amazima gali nti we nali ku greet and meet nendaba omukyala yasalawo n'ayogera ngalaba afunye right company okwe-expressingamu ebimuluma. I think abakyala mwenna abali esimya shamye mayanja nyangu. Naye munkubire ng'ebizibu bye mulina bituufu. Saagala bizibu bya kisiru. Ani? Waliwo eyannimba, waliwo abajja nga baagala kyamisana. Era bw'oba oyagala kyamisana ng'amba. Yogera amazima nti nze Shamimu ekindeese. Mumpaayo ekyetaano nfunemu ekyemisana. Kyetaano ng'oyogedde kingi. Ezo sente bweba nazo nziwa abantu, by the way. I give out money. Sometimes I give out food. Bwemba nga abantu ndaba ntuzza abakyala bantu balina nja kukubira shafu wange mugabe tuweeyo ku juice amusaddaake. Nja kukubira bakyali bange mugambe tufumbira mpaayo ku mmere awo abakyala balye. So okitegeera so abalina ku ngoye enkadde bannange ne beziyita nkadde oba ze mutakyakozesa hijabs zonna mutuwe engoye ezo tubeere ng'ate bambi tuziwa oyinza okuba ne t-shirts tokyazaagala gwe ng'omuntu okyayinza zambala oba ozambadde nnyo ntera nnyo okujja mu bakyali bange benkola nabo ab'amawulire ne tukakkana ng'ate tuyambye abalala engatto temuzisuula engoye temuzisuula tubyetaaga tugenda kubeera ng'ate mu Ramadhaani eno mu Gwokusatu tugenda kuba ng'ate tubigaba so embeera bwetyo bweri eya Hijab Nation kuno tuyina 23 tugenda kuba n'ebintu bingi bye tugenda okubalaga nti okuva we twava mu Hijab Nation ey'Ogwomunaana omwaka oguwedde biki bye tukoleddewo abakyala beeyongeddeko ki mpaka we tutuuse mu y'okubiri okitegedde bingi nnyo tugenda kuba tulonkinga ku lunaku olwo tugenda kulonkinga magazine ey'omukyala tugenda kulonkinga magazine y'omukyala omusiraamu mu Uganda kati kambuuze bwe yandirabise ku mukolo gwe ngeri bridal kati eno magazine tulina mu side ya bridal tulinako abakyala basiramu biki bye bannyonnyola bwaba biki byayitamu nga ayingira obufumbo abasinga tugenda kuba twogera ku mukyala omusiraamu so ebintu bingi nnyo bigenda okubeerawo njagala mumpe kagiraasi naye ggwe leero olinga gendo kinja gente toyagala hibiscus wamwana omwana swamukwano badde mmanyi nti mukwano wamuntamya naawe naakajanja n'oyo omwana omwana ogenda mwonoona
Anidda mwana muwala. Ragiba. Ojuice omulala ki? Ragiba. Mama nga mutufuga bumbula. Gwe. Ragiba has Ngira special amuko. privileges. Mwana ogenda mwonoona. Oli mwana muwala. Era y'omu ku baana abatagula juice wayoyeza. Mwana mumwonoona. Mane Onanywa. lita ya mutwalo. Nze ndi mukufu. Omuwala. Ye kunywa gy'omunywamu. Oyagala Ela. Ela tumiza breakfast. Mwina engeri gye mufa ku Ela gwe ne Buule, but I don't like it. No one steals from an empty house, by the way. So olunaku olwaleero njagala okusookera ddala Ashraf tumufunye. Ashraf Seeka. Ng'ogyeko ekyokuba nti Seeka musomesa. Katugenda kwogera ku gundi yaffe eya leero naye nga njagala leero ogikwasaganye n'eddiini. Lwaki? Kubanga ekizibu kye tufunye wano ng'abakyala abasiraamu we baba batukubisa ekintu kya polygamy bakitukubisa na ddiini. Embeera eyabaddewo ya Dr. Semuddu ambassador. Dr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Banenze barakatuh. doctor. Njagala okubeera nga nkwebaza olwa ekintu kye wakoze era ekyokubeera nti walaze ekifaananyi ekituufu ky'omusajja omusiraamu anaagatta ku mukyala we ayina kukola atya. Ate ayina bba atya. Ayina kubeera atya. Allahu So mu mbeera y'emu nendabako abasajja bazze mu comments nga bagamba n'osanga kati omukazi omuddugavu ng'ate tayagala mmugattako. Naye ng'aboogera tayagala mmugattako ayina ekituli mu sokisi. Wandigaye bugambi nga talina busobozi. Ng'ayina ekituli mu sokisi. Okyayambala kanzu emu mukazi wo gy'ayoza n'agoloza paasi y'amanda ogatta ku mukazi wo. Bannange Dr. Semuddu bwe yabadde alaga mutabani we yabadde aleese omukamwana ewaka nga bamwaniriza. Eyo eventi ndala tutaanajogya. Nedda mutabani we yaleese omukamwana. Okitegedde? Mu mbeera y'emu ne tulaba ne taata ng'agaba zaawudyezi. Kala ze zabadde zaawukana. Kusiima abakyala be. Naye kaakati wano njagala okubuuza abasajja bano abaavu basiima dda. Ayina abakazi 3 anoonya na waakuna. Nga tetunnayingira concept ya polygamy. Ekkanzu sayidi eno erimu ekituli. Nga tetunnayingira concept ya polygamy. Wallahi swabba ayina n'enkyakya. Nga tetunnagenda mu polygamy munzikirize njogera ebigambo bino. Omusajja yena. Bwetwogerako nga bagamba muno tetwagala tuzzaako. Omusajja yena Allah bwetwogerako ne bagamba mbuno simanya tuli mu kutyoboola ddiini. Eddiini yagambira nti omusajja omunaku awasanga. Omukazi asooka n'amwongerako n'owookubiri. I think mukazi waaki akalirira mukene. Amulondako alabe nti n'abubala. Juice wuli era ina juice. Mukazi wali mukubala mukene bwamuyiyayiya kya misana na kyaggulu. Akyakubira ejji n'atereka enjuba. Ekisooka nga tetunnagenda. Ekisooka. Nina obusungu ku basajja abakola polygamy. Era nti nzija. Ekisooka. Abakazi batereka enjuba omusajja agirya ekiro for further usage. Kali awo nako kanoonya mukazi wakubiri. Ekisooka. Takyayambala nda party erimu ekituli ne kagamba. Bakyayambala nda party nawe. Mama wallahi omusajja bw'osanga bulina abakazi 2 nga tebulina sente. Kambala nda party ng'erimu ekituli ng'omukazi ayiyanji yagattanga. Naye yakyayika ekiba kibatuuzizza abakyala abo omusajja aba ku bukwakkulizo bwe bateekawo bannamba bbiri bayina kayinako. Ngenda tuuka wawo mbadde ngamba abasajja bonna nga wakeera ku makya n'ogenda mu kkubo ly'okuwasa abakyala aba 2. Mbadde nsaba omukyala asooka eyakubeererawo ng'otandika mu mbeera yonna asiimibwe. Mukama waba akusitudde. Linda akusitule. Anti nyama Mukama waba akusitudde. Linda akusitule. Ekyokubiri. Tugenda kugumira ku nyankwawa zammwe. Tugumire n'okutugattako. Polygamy olina busungu. Naye sina busungu ku bantu nga ba Dr. Semuddu. Balinaako buzibu. Agaba awudi eno nange nfuna awudi. Vuba mutima mubi na butaagaliza nafutwa. Polygamy yaliwo nga n'obusiraamu. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tannafuuka na nabbi. Yaliwo naye nga ebiseera by'abasajja abo Abakuraishi baawasanga wayagalidde ate n'atalaka wayagalidde.
nti wakuwasa essaawa zino neka neggwa oba n'abawoowa ne mugenda mu buliri ensonga yeneggwa kwasuli akuta obusiraamu we bwajja ne bugamba nedda poligame keesigalewo naye tugenda girimitinga ku bakazi bameka bana naye aya eyo abagisoma basomako kitundu okuba abakazi tebasomye eddiini aya abakazi basomako ddiini basomako katono aya eri mu Surati Nisa aya yakusatu Allah kituufu yakkiriza njagala wali ku bukwakkulizo Allah yakkiriza naye aya gye obuulire gwera ntandika mmenya amannya ggwe abagasseko nga aya gye gwera balina abakazi babiri aya gye gwera Allah yagamba bw'oba owulira nga tosobole kwenkanyankanya towasa sigala na mukyala atya mukazi wakyasama ku baketi alina laama ku bbina oyongerako mukazi wakubiri atya bafuka mu baketi Rabbi Mungu nze bannange obusungu bwe nnina ku bantu bwe nayogera bwe twali ku Afrika nayo nayogera nti abantu bakole abali mu komenti obalaba naye mbadde ŋŋamba abakyala baira omusingi gw'okuwasa ali mukyala omu ogu wallahi bino ebyokubiri owookusatu owookuna olina okuba n'ebintu ebi bw'oba oya tobisobola bireke sigala ne namba emu oba sigala n'oyo omukyala omu mutobe leeta akasooka mu lwabu tukiyita al adil obwenkanya Dr. Semuddu kye yakoze Allahu akbar nalabye naba mwegerezesaako banaye oba ogenda gaba spasio gaba kakasa nti oli omuwa spasio n'oli wa spasio okitegedde ye motoka ze sajja yaleesa Saudi omwavu Semuddu yadde alaga basajja nti bw'oba wasiza abakazi babiri beera mwenkanya nga kyoyogedde biri ebintu bisatu wakati waako kimu abenkanya batono kankyogere kuyobola okuyama omuntu agenda kudduka mukyala oba bakyala be nga tabadduka nti balabika bubi mu Qur'an omwo Allah alina wagamba fa idha jaati saakha ekigambo saakha lirimu kumanya g'olunaku lw'enkomerero Allah agamba wali balagidde malayika efuwe eŋŋombe yawma yafirru almar'u min akhi omuntu agenda kudduka muganda we wa ummihi wa abi adduke maama adduke taata Allah agamba wa sahibatihi omuntu agenda kudduka mukyala we ekigenda okuddusa mukyala oba bakyala baabo olina bye walina okutuukiriza n'otatuukiriza wano nnina omusajja gwe mmanyi w'amaanyi mu ggwanga lino ya Rabbi Allah akusaasire wallahi musajja gwe oliseeka w'amaanyi mu naye ekyokoze abaana b'abandi ne baganda bo buli kikaabirira mu nsi muno okubadduka akola ng'Abakuraishi bali boogambye abazaala muno n'abatalako enkya ogenda kubodduka ng'okimanyi balina ebagenda okukubanja by'otaatuukiriza namba emu bw'aba ayina abaana bana nga tugeze ewaka balya kilo mmeka 2 gula 2 eno wa namba emu owa namba 2 waba ayina omwana omu ng'okakasa nti hafu ebamala naye gula nnyama naye ng'ensonga enkulu nnyama so no kulya mukene ngeri waliyo nnyama webale nnyo zibeere za 2 buli omu bw'olabanga ekyo kinaagaana obwenkanya buva mu neeyisa gy'ogenda okuyisa abakyala abo wadde mu mutima oba olina gw'osinga okwagala naye si kwekubira sayidi bw'obeera owa namba 2 toyogera ku namba emu tomugeya ebya namba emu bikome ku mulyango gy'ova namba 2 eri afe ya ndala ezo ziba parliament says oba 3
okuziyingira nga togenda kuba mwenkanya bireke. Mane tuve mu bino ebyokwestudiya nti olabye oli akikoze nange kankikole. nange kankikole. Mubeere mu bigulipu bikomiti ne bibaya. Obeera otya n'omukazi omu. Bw'oba ogenda bonyaabonya abaana b'abendi. Teweeteekako nnaaliyo. Wallahi ogenda bonyaabonya abaana b'abendi bagenda obonyaabonya kawalako. Ogenda Bagamba mwe ebikolimo tebikwata. Wallahi gyebiri. Ogenda kukwata omwana w'abendi omuwase ng'alina ebirooto ebyokuba n'omusajja. Omuteeke mu muzigo nti mulaba misana ekiri ate nina gyembeera. Abagamba abakazi najja n'agamba bbange yangasseeko naye nze gw'olaba n'abaana fees tubadde tukyazigabana bugabanyi. Ennyumba landiroodi batubanja emyezi 3 naye gw'olaba yawasizza yawooye nga n'abaamuwooye bamu kuba amanyi bulungi eddiini wano era nga bamanyi na mukazi wasooka embeera gy'alimu. Bwe ŋŋamba omukazi oyo tiviira ekikoligo mba nkoze bubi. Bamala nga bagamba nno tuwa by'abakazi. Kuba oli abaafuuse ekikoligo. Olaba abasajja ensobi ennene gye basinga okukola. Bawoza abakazi bagatako kuba muli ate guno omuze weeguli e Uganda bagenda bo balowooza buli gwe bayita imaamu awoowa. Era bayimaamu abamu bambi ensobi abamu gye baŋŋambe bakola nsobi akwata ssente ng'alina ky'amanyi ku mwami n'akkiriza n'awoowa. Producer nawe boyina kuyagala oyise ojjemu okugenda. Banange amabanja g'obulyazaamaanyi agasasulwa ku nsi nga tonnafa neri n'ogasangayo. Bw'oba oya togenda kuteekawo kwenkanyankanya mu bakyala. Bonaabona n'omukyala woogu. Olaba hijja bagamba omusajja ogenda okukola hijja kakasa nti yo financially stable. Nti ennaku z'ogenda okumala e Makka ne Madiina abeewo tebagenda kusitaavinga. Babiwulira. Banga balinamu ennaku ze bakakasa. Naye baba bitusomera babifuula kifuula nnenge. Baba balina ennaku ze bakakasa ng'okakasa abeewo emmere egenda bba buzibu. Hijja gireke. Gireke olabirira abeeka. Kati okutta omwana w'abendi Shamimu abaana abanyirira bali mu mizigo. Nze naana ogwemmanyi alabirira abantu bangi wano. Tatambula omusajja amugamba nkulaba misana. Naye abaana bo tebasoma mukulu. Eddiini ekkiriza omuntu okukola charity ng'abaana be tebasoma. Ate Swadaka esooka erina kuba y'abantu. Charity muveeko abaana tebasoma be wazaala mu bawala. By the way, Swadaka esinga. Ofuna obudde ne kanzu gijjeemu. Swadaka esinga erina kuba y'abantu bo. Baabo osiba olina osookerako. Baabo. Kati oweerera otya abaana b'osanze mu ku street simanya nnonda abaana ku street ne mbaweerera simanya ate obaweerera biki ng'ababo tuli mu bano tubanoonyeza amasomero mwe banaasomera ku basali. Ekyokubiri ng'ogenda kuwasa omukazi namba 2. Bonna ekiri Uganda. Financial stability. Eri etya. Olaba talina yadde emitwalo 10 kwakaawo. Saagala kwogera ku bino nti omusajja alina amaanyi g'ekisajja. Ako kakwakulizo weekali keetaagisa. Ago golina okuba nago nekyalo keetaaga ng'oli mwavu gaati ganakozesa ensobi. Abasajja ago kati yafuuka social capital. Nti ne w'oba owulira engine ekankanyeemu olina kanika. Kati twogera ku busobozi bwa ssente. Ekirala Shafu mwembe kuwabya abasajja. Omusajja onyo otya amaanyi g'ekisajja. Busuma noonya amaanyi ga kisajja toyina ssente. Agana kukozesa ensobi n'ozaala abaana b'otasobola olabirira gaaki. Ennaku zino waliwo eng'ombe y'ekisiru etambula nti oba osobola ogiroogwa. Ozaala mwana w'omugagga bajja okusiba. Nga bireke. Bigira bigenda bizunza. Mbulwakiri kanzaale mwana w'omugagga anabbulula baganda be. Muganda wange. Baana b'abandi babonaabona olw'amaanyi g'ekisajja ge mugenda munywanywanywa ag'ekisiru. Dokita Semuddu kye yakoze yalaze kye bayita financial stability. Okitegedde? Omulala gwe njagala okkakasa n'abantu ge batamanyi. Bamuyita ani? Kitange. Kitaawo. Hajja Bakaluba. Haji Bakaluba. Nambemu jassa abantu tebamumanyi. Nze mumanyi. Naye yabaawula. Naye buli omu ali bulungi. Ate si mu buyumba. Si mu buyumba kyekyo kye mbagamba. Si mu buki. Ozegya. Era
naye ssebo badda ne tubagambako bannange ki ekibagasa ku bakazi Shamim muli ayo muwabya abakazi tubawabya kuba mukyali banaku muli banaku bakwano muli banaku temugatta ku baana b'abaani nga ne fizi wakubagoba banyiiza wano nga tebaagala bagambako basiiba simanya boogerayogera abaana bammwe temubalabirira muwazaala mu baana b'abaani temwagala bafaako bwe mumala tebagambako nga muteekawo aya bannange ate ensobi gye saagala abaseeka tukole nti twekwata mbu ensobi zaffe twedifeningise na Kulaani mu Qur'ani temuli abakazi kyova nsobi nabagayi tuddeyo Qur'ani tugisome temuli tuddeyo nsobi Qur'ani tugisome nga we tugitegeera tugisome tugitegeere ekyokubiri tumale otutegeera eddiini biki byeyogera ku mukyala biki Beera we- kubanga we munaaba temutegedde eddiini yammwe bagenda gibakubisizaako abakyala be basinga rights mu Busiraamu ate wano be basinga obbonaabona ate Era kino ngaebabonaabona kibagamba. kubamanyi okumanya Obusiraamu bwasitula sitasi y'omukyala n'olunaku omubaka lwe yazaalibwa teri musajja ali mu kibuga kya Makka ekyo badde okimanyi mwalimu abakyala aba mu ekyo ekibuga kyonna nga bw'okiraba bonna Allah yabafulumyamu kulaga sitasi ya mukyala kyova ngamba abakyala mwewa ekitiibwa muli bantu ba muwendo nnyo era mu Busiraamu bye bagamba nti by the way njagala abantu bayawule ebintu bino mwawule Obusiraamu n'omuntu okuba Omusiraamu mubigattika nnyo Obusiraamu it's a religion omuntu okuba Omusiraamu asobola okuba nga gwe ekikuyisa nti oyo Musiraamu linnya ly'omumanyiiko naye nga byakola si bya bawo ne gwe Kisiraamu tuyita Omusiraamu nga ye yeesanga Musiraamu nga byakola byonna si bya Kisiraamu ye yawulira kimu nti nze bazadde bange baali Basiraamu so bw'oba owulira oyagala kwedifeninga kwata ebintu bisatu biteeke mu nkola bw'obifuna olinaako obuzibu Wasa olabe na- Dr. Samudu tumulinako wasa obuzibu namba 2 Haji Bakalo batulinako obuzibu tumulinako obuzibu ekisooka nga tubagambye obwenkanya financial oba status nno buli obo si bwa ssente bwokka mu mpisa mu biki by'ogenda okuteeka ewaka namba emu waaba asula mu apartments kale tugeze tonnazimba nga ya mitwalo 7 ne namba 2 togenda gy'abasulamu kukwata namba 2 omutwale Omutwale- mu Kimumbaasa olw'okuba gy'omulabire gy'omuliire ate abantu abasajja ennaku zino balina n'ensobi gye bakola omwana muto akyalina omubiri guli fresh oyagala mugamba nkolaba misana wokka ekiromba ne namba emu namba emu omukazi tateesa wange tayetaaga kumanya wowe yatagala amumanye wejjaayo nkwegayiridde ennika yaffe ebeere ya munda mukazi bireke wange takumanya nika togikola nabateekako ne kana akakwakkulizo nze kyekintamya abo abasajja bagatta ku baana b'abandi atya mukazi we kyokka ono gwaleeta owokubiri ali mumubonyaabonya nti singa mukazi wange akitegeera oba ne wejjayo wenkuteera kwegamba omuwala n'abeera ku bunkenke tapositinge ku bbaawe kyokka mbu mukoze n'ennika nina ebintu bye ŋŋamba wabula abawala abantu. singa mulina amagezi singa omusajja bagamba ebintu by'ekisiru bwe bityo woomuteera omusajja wajja addeyo n'akugamba ewa mukazi we omusajja wajja n'akugamba Sikupostinga nti museerabako wantu nkutwala nga namba 2 oba mukazi we olina olukusa olimubuuza olumupostinga because oba mukazi we olina n'okubuuza kale seeka Haji ontwala nga namba 2 n'ebino weebiri nga ekisooka ogenda twenkanya abawala tebabibuuza tebabimanyi nina ekintu kye njagala ogamba abasajja abali ku executive media nti omwana omuwala mu butonde bwe okimujja owa kitaawe kyatasobola kumuwa ensonga za bufumbo kyokka n'ebirala kitaawe asobola obimuwa bw'ajja eyo abazze ng'akakasa nti ogenda kimuwa bw'omuzza mu kumukweka kasaawa nga ate bwemagamba onnyuka leeti oyitawo buyisi bireke kuba ojja kisasulira ate agamba bangi abantu ebyogambe nti abantu bagamba ebikolimo tebikwata Shamimu empisa gy'oyisa omwana w'omuntu gwe wakeera ku makya n'ogamba nti owasizza wallahi gye bagenda okuyisa omwana wo ate gwe kijja kuluma nnyo abasinga tetumanyi mayobanja ago nti gakomawo ebyo twefuula nti buli ssaawa oba bize olwo n'abalina omuze babonyabonyeza abaana babandi poligame waawano owaawano bannange bw'oba owulira togenda kukola bya lwaki dokita bakwata ekikwata ekyo nti nze nina ate nange
Nkama nyamba ntereka ebyama bino nfenga nabyo. Nfe nabyo. Kubanga. Ekyokubiri. Kasana tekawo hijab nation mugende mweyabizeeyo. Ekyokusatu. Abaana kati banoonyeza amasomero gwe banaasomeramu naye maama abasajja abakulu abayimirira. Ekyokusatu bw'oba oli wa Mulimbamu abaana bammwe bandisomye. nsindika njake. Numa ku kutu nkwata wano. Ngendeko. Namba 2 bwo. Muleke. Muleke. Girawo kyetereeza n'ennamba emu. Namba 2. Muleke. Kati ogenda otunamu wallahi byonna by'oyogera ebisatu ebireetera omuntu okubeera ng'awasiteekako nnamba mmeka ng'abasajja baawano naggambye ku percentage yano ku 10 tulinawo 5%. By the way, abantu ensobi gye balina. Polygamy woba ogenda kukola ebyo. Mulungi n'abakazi tebasobola kuddawo. Tewali na mukazi asobola kuwala na munne nabadde nkibagamba. Nembaga ateri Bw'okeera ku makya tuyinza okusanga mukazi w'abakaluba nga bali mu kwevuma ne okimanyi ne bamukolera birthday bona nga bali wamu. N'okwata ebyo ebintu bisatu n'obiteeka mu nkola. Abo abakyala bagenda kubasanga nga balina we batudde oli agambe abo abakyala mbala abasatu oli ye bba waabwe omuntu awakane. Just tulinawo wano n'abagundi keeping up abakazi abakakabukasi muyingire kamera naye gwenda banyiize nga taseka ajja kuntegeera. Nedda bannange. Temulowooza nti buli abajja mu kamera nga bawera basatu bana mbala baseka. Polygamy mumuleke lwakuba nti omulembe gwe tuliko kalina obwononefu bungi. Tulina polygamy ne polyandry. Omusajja awasa abakyala abangi nga talina busobozi tagala teeka byalina teeka mu nkola. Ate tulina ne polyandry omukyala ng'alina abasajja bwe bwononefu obuli mu ggwanga. Bagenzo kitandika ekyo ekyobusiru olw'abasajja okubalaga nti kati abakyala kye bakoze ssente. Bwe bamaze okukola ssente ne balowooza nti ekyo kyekyokukolwa ekyo kisooka kyo kyonnyini si kituufu. Tekitegedde. Ekyo abakazi kye tukola si kituufu. Mu butonde omukazi balina okukuwasa. Bwe bamala okukuwasa omukyalo oyagala ebbaawo n'ebbaawo akwagale. Si byakugamba nti omukazi anaawasanga abasajja be buli omu n'amugaa kati gwe fuluma ono yayingira. Ekirala ekiri mu polygamy naye olw'okuba obuseegu bungi olw'okuba abasajja baalaga mbu kati nze nina amaanyi nze musajja. Kati abakazi batandise okubalaga nti naffe kyemukola tusobola okukikola. Kubanga ekikolebwa wano mu polygamy wa wano kyonna kya busiru. Abasajja ba wano banaku. Abantu balina in fact abantu balina okutegeera. Bw'otuli wansi n'osoma concept of polygamy, it is a burden ku basajja. Ne bakitegeera butegeezi. Ate ku bakyala eba privilege. Woba ogenda kukola ebyo. Ekisooka lwaki tugamba nti polygamy naye abantu ba wano bonna. Bambi tulina abakyala ayinza okuba yakazaala y'abaana aba nga mwana muto. Bawe Allah n'akola ki? N'amujjula. Bw'obanga ogenda kwenkanyankanya wallahi omukyala oyo omutwala ate abamu baba financially stable ng'ayimiridde buli kimu ekiri. Kuba abamu mubawasa lumu na babba ku ssente zaabwe. Nina omukyala gwe mmanyi nsaba Allah amugaziize baawe yamwogereza nga kyali katamanyi na status ye. Agenda okumanya nti omukyala gwafunye bijodolo. Omukyala mugaga omukyala namugamba by the way ŋŋendanga mukyala emaali yange saagala ekutiise. Era omukyala oyo ali wano Kasanga Tikira afumba. Ayina ennyumba z'abapangisa, ayina bizinensi. Naye mu bufumbo yakkiriza nti oyo omwami agezaako which is okay. Naye ali mu polygamy. Polygamy. Naye omusajja yenamba 2. Abakazi kibaganya polygamy. Era akyogera akisagamba nti nze bba wange wadde musinga naye agezaako. Era embeera. Mutegedde kye abantu kye bagamba nti waliyo omusajja okubanga talina. Naye ng'omulaba agezaako. Agezaako. Era waali akayimba tekannaggwa naye kalimu kabbaawe. Weebale nnyo. Omusajja yakazimba. Si ya bbaawe. Yagamba sigenda kujja asulenga. Ewa n'abasajja babbi. Babbi batubbye. Sente zonna bazimazeewo. Buli omu mubbi. Ate abasajja babbye luno. Babbi nnyo. Ekyakyendaba abamu ensobi gye basinza okukola mu polygamy ate kati ye erimbaana. Ate balinga gye bakakwenkaka nti erina okubeerawo ezite must tulina okuba mu polygamy. Wano balinga gye lwaki bagiruka kabukasi. It is not a must bannange. Bakikakabukasa abantu
Diteeka n'osanga ng'oli alifudde. Obusiraamu Anna. obusiraamu mulimu ebintu nga si byakukaka. Wotuuka ekyanga olaba ezo conditions obukwakuliza obuyina Kikole. kiyingire. Nze Oba ndabye n'abo tobuyina abakazi toli basanga bireke. beesunaasuna. Asesula nti abakazi ba Dr. beesuna. Yashiya. Bali abeetumira nako nti Haji ali eyo wafumbye kabiliyani mperezaako. Atuuse bulungi. Haji ne bakamuwa n'akaleetera mu tifini akatwa ono sister aweereza ku sister munne. Awoleza na basanga agamba mujja wange sister baba omumu yasooka munne mbufumbo. Ono omuto ajja ayita oli munne baba. Mu Desemba baatuyita ku shukuru nga baba amaka ge bayingira. Natulya emmere. Niwe nakakasiza nti Allah bw'akuwa ku ssente n'abakyala beeyagala. Namba 2 enkwata gyakwata maama wa namba 1. Omusajja atugamba oyo omulaba. Maama wooli. Maama we mugamba si maama we mbunedda. Kati lwaki shukuru yali maka ga namba 2 nga namba 1 ali mu kiyungu beetala nga beesanga nga ne beebuuza bali abantu bafunye ku mmere ne ngamba alhamdulillah. Nanti kati olaba abasajja kyabalimu okutegeera. Allah bwe yali ateekawo ebintu yabiteekawo n'ensonga. Kati abasajja be babuusa amaaso. Kaakati nze njagala okubategeeza teri mukazi nga bw'olaba bakyala ba Dr. Ssemuddu bwe baabadde. Abakazi kyabayagala ku musajja. Biba bintu bitono nnyo abasajja be babuusa amaaso. Nnyo bitono. The moment w'ofunira omukyalo ow'okubiri asooka kati amasimu go bagakuba tokyagakwata. Abasooka be bakuba amasimu ne bakugambe ne omwana okambuwala. Bagambe nti oba omwana alwadde toyagala gakwata. Oba okambuwala. Okitegedde. Bw'ogenda bufuna namba 2 mukazi wa asooka eno n'omugeya yenna n'omumalayo. N'obuulira namba 2 nga bw'otudde olw'abaana. Ng'omukazi oyo bw'atali progressive. Ng'omukazi bw'alina ebisirani bwe yakusanga n'essente zonna bwe zikuweddeko. Nga omukazi wa asooka n'omufuula ekizibu, abaana n'obazaalukuka, abaana bo n'oboogerera, kati gwe n'olowooza nti oyo omukazi enkya agenda kugamba omwana we nti poligame mulungi. Mpulira saagala kwogera kigambo kino naye abasajja abasiru bambi saba Allah abajje mu eyo embeera. Ate nga basiru bangi. Bw'oba okwana namba 2 teweetaaga kwogera mumogo bwa namba 1. Mbu baba balowooza kye kibayisa. Wallahi nga bw'oyogedde obwa namba 1 namba 2 waaba ategeera akimanyi wonna aba ofuna namba 3 ogenda kwogera bwa namba 2. Hajati oyo musajja muleke. Nze nagamba abasajja totawaananga okukwana omuntu n'olowooza nti no bw'ogeya mukazi we. Era n'oyo omukazi akukkiriza aba musiru. Mwenna muba basiru babiri. Nze kyemmanyi obufumbo institution yo nga yo abagiyingiramu they consent nti nzikiriza. Ne mu kukkiriza waliwo ebintu balina okutunuulira. Okufuuka namba 2 baawo mubuuze. Ebyo bagamba nti omukolo omutono naye ng'abantu bagutegedde nti ofuuse mukyala gundi. Namba 2 era omukazi we bagenda okukwasa n'owulira bino wammanga. Njagala tukole omukolo mpitire abantu nga 5-10 nika eggwe ekikulu si kya nika. Kuba kati balina ekintu mu mutwe kino tuhalaalise ensonga. Naye tuhalaalise ensonga n'akuwa buno obukwakulizo Shamimu. Bw'oba oyagala onfunemu buli ky'oyagala. Njagala tukuume ekintu kino nga kiri private. Nga teri akimanyi. Amasimu gonna bagakwate. Eyo nika ze mulaba ng'amasimu abantu bagalese ku miryango. Baprotectinga nno mukyala asooka. Kati gwajja oli ki? Amasimu bagatadde ku mulyango baganye buli wa kamera. Ebifaananyi bye bakubye omugole omukazi yatadde kuba omugole kati agenda ku tteeka lya musajja lye yagambye. Ebifaananyi bino byonna wa kamera nga bw'abikubye abituwe bw'aba baweewa abidiriitinge. Kati ondeetanga ki? Oba ozze mu halali modi naye ng'oli side dish. Mba side dish. Naye ng'oli halali. Baawasizza. Kati onteekako otya stamp. Naye nga sisobola kuyimirira. Oba side dish eri halali. Ne bakutwala mu lukiiko omusajja n'akutwala ewaabwe. Namba 1 waali naawe waali gwe baakawo. Naye nga gwe tosobola bw'aba ayimusa bakyala be. Ayimusa munyo n'agamba ne mukyala wange ayimuke. Omu bw'ati. Otudde wali. I cannot tolerate that rubbish. Kankubuulire. Awo kambeere single. Allah atonda ekigambo ssente. Nze kubamu ku bakitange nze kuba family yaffe alhamdulillah. Nene. Yasooka n'azimbira mukyala namba 1 amaka. N'amuterawo bizinensi
n'ayongako n'obuyimba babapangisa. Hajati n'amugamba nenze Haji wano wentuuse abaana benzaddeko beebo. Bamala. Naye mbadde nkusaba. Buli mukazi akisobola ekyashirafu. Mbadde nkusaba. Osobola okufunayo munnange kuba nkusiza ku namba gye waŋŋamba ey'abaana nze nkuwaddeko 7. Yongenda ofune omulala ayongereyo abasatu. Era Hajati oyo yagolola ekkanzu yakima namba mmeka. Sisobola butagikugololera. Ne kuba agenda. Kuba waliwo abakazi ebbanga lyetutuukamu nga letukyasaana kubeera na musajja ono eddeiri. Okitegeera? Tukoowa mangu. Kaakati nze obutabeera selfish. Omusajja baba yaŋŋamba njagala abaana 10. Anzimbidde amaka. Abaana bange bennina abasomesa. Basome. Business akuwadde. Business agimpadde. Bw'aba muzaaliddeko 2, 8 agufune. Tominaako buzibu. Simulinaako buzibu. For as long as bino wammanga sigenda kugoba misinde n'abaana. Poligame ye Uganda endala ogenda kujja osigale taata mu makaago. Obuzibu. Naye poligame ya wano. Poligame ye Uganda endala nze wentiisizza. Omusajja Allah asobola omubaraka. Abakyala babonaabona n'abantu. Omusajja Allah asobola omubaraka n'omukyala ng'ayinamu ku ssente. Bwe bazaala abaana engeri nti nambe munnange embeera si nnungi. Munnange baawula abaana. Ng'abaana ba nnamba emu they are not in terms n'abaana ba nnamba 2. Byekyo ekisinga wano. Naye njagala nkibagambe. Buli omu ku nsi alina omukisa gwe. Gwe tulabangako omusajja Haji afudde nga emmere ya njawulo. Nga namba 2 yakoze wali namba 2 bw'abaamu n'akasini n'aleeta abagundi ab'emmere. Ne bateeka tables ne zidde eri nga tent ey'aba namba 2 bagenda liira wali. Namba emu yafumba n'ab'ekika. Sikyalya emmere y'ettundubaali. Sikyalya dduwa naye munnaye nakirabako. Twagenda ku dduwa ya Haji Allah amusaasire yaye musajja mbi nga waliwo catering service beach. Era nga bakyogera nti famire ya namba emu baliira eno. Famire ya namba 2 bayeni. Abagenyi abayite mwine eyammwe. Ettundubaali eryo eriri wakati. Ebiseera bye naye nkyali mulungi mu kulya alhamdulillah nze yonna nagirya. Nalina amakanzu ate nga ntambudde n'akajaketi. Nengenda kuya namba emu nga ekanzu teriiko kintu nendya. Neggwawo nengenda kuya namba 2 nga ndaddeko akajaketi. Neggwawo nengenda kuya abagenyi nensiba ekitalabaani nendya. Abali mu kabulisi tebalya mmere wallahi. Funa omukisa olyanga. Nikye neewuunya nga n'abaana beeyitako. Ebyo kyaliko eyo bya okumanya bali families we ziri nga abantu beeyitako naye ng'ekyo ekizibu nze kamba bulyeko lwaki abaana baba beewalana. Omusajja be wazaala bonna kyaviira ddala ku ggwe. Okumanya wayawula mu baana bano ng'olaga nti bano bali special. Olw'ensonga namba 2 bw'oba wamufuna yayinamu omukka ssente bw'alina developmental ideas. N'abaana gye basomera ddala nga ye wakitala. Abaana ba namba 2 bali mu masomero ga bbeeyi. Namba emu buli w'oyimirira ogamba bisiru nga nnyaabwe. Kati bibeera bisiru ne nnyaabwe. Era be abaana baba balinda kitaabwe afaddi. Nga taata aganye suula akati. Bakasituka kusuuza. Nina ensonga gye ntera ogamba bazadde kufa nga abaana tebakaaba. Nina ensonga gye ntera ogamba bazadde abamu ne mugayi naye namba 2 nga abana balumiddwa nnyo. Namba emu nga beefuula bakola mirimu. Bakoowu. Nga yazze just gamba nti tebagamba ne taata tetwamuziika. Taata embeera yagiteekawo. Kati nno nga badde emabbali ne nnyaabwe. Naga kati akyatuyitirawo abasiru. Ngono bannange. Haji yo gwe bagolodde. Nyati wallahi. Nze nina Hajati gwe nasanga nga bbawo afudde ng'abuuza abaana be ne muganda we. Haji Siddiiki yo yali mu jjeneza. Efitina ne mu jjeneza tanyumye. Mu fitina Haji gye yamulinako ne mu jjeneza tanyumye. Okumanya wakazi nga yakukyaye. Yagamba Haji ne mu jjeneza teyanyumiramu. Olwo lwe nategeera nti omulambo waliwo ogunyuma waliwo ogutanyuma. Waliwo eyagaana okusaalira. Mu jjeneza teyanyuma. Waliwo eyagaana okusaalira bbaawe. Wallahi. Bira wakazi batuula. Sigamba nti yali mu nsonga. Yasigalayo wansi wakati. Anti yalaba nga bw'anaamusaali ajja kuba alimba. Ne basaala. Abakazi ab'amazima. Yalaba nga ajja kuba alimba. Kati nno nze nno olaba byonna nga yetubyogedde. Anti swala bakuba takbiira esooka nga ekituufu wallahi ogaade kati gikola kiwa. Ekisinga okuntiisa ogamba Mukama amusonyiwa amusonyiwa. Poligame ye Uganda ekisingamu kati essaawa zino obunene. Ekiri poligame we Uganda shiriki. Naye buli mukazi agenda mu shiriki nga ku lulwo
mugenda emisango mugenda gigaba na mwembi. Wallahi shiriki ali mu musajja nti nawasa nambe mbiri. Baloze abo. Allah. Nze abasajja benda byo bahaja bagongo badde olw'amalogo bamanyi. Anti ono Eh. asukumira n'oli asukumira ali kata amagologo begegatta. Aje ogenda okulaba nga anti bonna bamulwanira. Wallahi shiriki ali. Banange mbadde nteesa abasajja abala programs zino n'abagenda obutemamu. Omusajja yenna wallahi bw'oba olaba tootuukirize. Wallahi namba 2 mwesonyiwe. Allah tagenda bikubuuza. Allah tagenda kubuuza nti walina obusobozi kite wasa namba 2. Ni Allah agenda kubuuza walina obusobozi naye kite walabira beewo. Ng'oli awo otunula mpwangalinga embwa ezisudde. Shamimu abakyala abaakula mu mbeera nga ewaabwe tebamanyi shiriki. Olw'embeera abasajja gye babayisizaamu mu poligami w'e Uganda. Wallahi bayingidde shiriki. Abakazi sakyezi weebali. Bannambeemu be basinga gwe tunuulira buli mukazi ebizigo gwe byayo kya bannambeemu. Anti munange abayi arwanisa adde ku formula haja adde namba 2 baba aleta mweru. Kati haja tinatwa ne yebuza n'agamba yirwa kyangamba nti yali mweru. Ndi gwe yali ayagala aje kiki aje nata balamu bonna ne batandika nena wonna omugolo omulava taala lye Kampala aje tinadda ku kizigo ne kimuokya aje tina wano black nafuka wano nga inawo purple wano red era bambi abakazi tera banenya n'abane facing eringa uniform ya abajasi nzaba bola basiki abanenya ekiba kyamutuusawo yali asanyusa musajja ono. Nosanga omukazi ali awo ne wallahi abasajja bakozesezza abaana b'abaana naye mbabuulira abasajja bano abali buli musajja abasinga abali mu polygamy. Wallahi muyina ebikolimo by'abakazi bamu. Nze njogera n'abakazi abasinga wano wallahi naddala bali mu polygamy. In fact Hijab Nation esinga mu bakazi bali mu polygamy. Be basingamu ekisaanyi nga kituli bulala. Be basinga ebizibu. Abasajja babasuulawo n'okumukuba omukuba kati ate waliwo bano namuzaalamu abaana ate ne mmusuula. Kyokka ate mbuno muyimirira ku bituuti abamu bamanyi naye wulira omukazi amugobye amutadde amugambye enviira kisiraaniggo olwo aleese omulala kyokka bw'amuyita amwendako amutadde naye bw'amuyita bw'aba ayagala fiizi ayina sooka mumwendako. Haji abaana banaatera okudda mu ssomero. Ate omwana buli mwana asasula 10 amuwaako ejeegi naye amugamba emitwalo 6 gijo baana 3 naye ng'omukazi n'atuuka naye nga Haji gwe abaana bo bali omukazi abanoonyeza fiizi naye nga ssente z'olinako tukulaba mu muzikiti kuwaayo bikinga abaana bali bubi. By the way kyaleka tujja funayo nnaku lw'okugaba abavubuka abasajja abakulu ba Haji abali mu nsonga za polygamy. Ndiye n'akatogo kange mbadde nteesa nve ku basirwa abo bajja tereeza. Nze ekinyiiza tubibagamba ne bamala ne bajja nga nze banneesaba omuntu ajja samina mu inbox yange Bushami mba neemuwabiza abakazi. Nedda abakazi tubagamba mazima. By the way ekimu ku byenjagala abakazi bamanye right gye bayina ate nga wallahi mu busiraamu weeri tevanga nzerawe nategeera nkyova nsobola okwogera. Omukazi embeera we kukaluubiriza n'ekaluba n'ezitowa omukazi okkirizibwa okweyambulula omusajja. Are you seeking exceptional education for your child? Look no further. Valua Education Center Kitiko Kigo warmly welcomes students from kindergarten to top class. Our dedicated teachers, nurturing environment and academic excellence ensures your child strives. Join our learning community engaging lessons. The path of success begins by taking the right step, and that's why Valua Education Center offers from when your children begin their journey. We provide the best, not only focusing on academic excellence but also other practical life activities. Enroll now for excellence. Wallahi nedda. Yane guno gonna mujanjalo. Ate bagenze no. Njagala okulya mukwano. Ne wasabidde ddala ebintu bye sasobola kulya. Ndekayo mukwano.
sobola ddala naye mbadde ngamba wallahi okuyingira ejjana kubanga ffe abasiraamu shammayanja ultimate goal yaffe buli ejjana wogamba ku haji Ashrafu wallahi kintu ekyo nakyo kinyiiza n'ogamba ku musajja n'omugamba naye olaba lwaki wandiwasizza nga n'ennyumba bakyatugoba bugobi rent nze ngamba kale singa olinzeeko ne bizinesi zo ne zitukola ki ne ziterya n'akugamba gwe okimanyi nti nno ejjana eri wansi wa bigere ebyange bannange ensonga eyo otandise okundaba mu kamwa ajja tyondaba mu kamwa saagala statements entuufu muzikozese mu mbeera enfu naawe linda bagenda kukunyiigira nedda wallahi kituufu omukyala waafumbirwa ejjana eba wansi wa bigere bya bbaawe naye ate omukyala bw'avaayo nga opinion gy'ayogerako ntuufu mukyagobwa abaana basooka fukamira mu ofiisi ya HM nga mugaddewo basigale mu ssomero ennyambala y'abaana ekalubye nawe kennyini hajja amabanja gakutuddemu ate otandika saving obusente mbwewase namba 2 olw'okuba walabye gundi awasizza teri agenda kuyingira jjana mu bantu bonna mu nsi teri agenda kuyingira jjana okujjako nga Allah amuyimirizza kagulumu Allah walimala okubala ebibye Allah agenda kuyimiriza kagulumu abuuze abali wansi nga bakulaba waliwo abanja omwami ono akakadde weekali kigenda bba kya nsonyi teri agenda kuyingira jjana ku yaumul qiyama okujjako nga Allah akuyimiriza kagulumu mu Lwarabu bakayita kantara ogenda kuyimirira okwo Allah abuuze abali wansi waliwo abanja omuntu ono olaba emikono kigenda bba kya buswavu omukyala yali kuno ku nsi nga tugamba omukyala okuwanika omukono agambe haji vaayo haji oyina hakki zange z'otaatuukiriza akaseera ako tekaliimu amusori we shall see later tekaliimu alimba ne woba wagenda ku umura ne zihijja nga wazikola bagenda zikwata bazuwe hajati ali wansi agambe nti wallahi haji bakwate ku nsobi za hajati n'otabalabirira ate obanga wayina basatu bakuggyeko emirimu gyemirungi we ginaakuggwako bakwate ebibi byabwe bikendere babikuddize ogendeko mu jahannamu ekyo abantu bakimanye ebyo no byebatasomesa if you're not ready to exercise justice being financially stable and to fulfill sexual desires of the women just quit poverty bireke bale wallahi bino ebintu si byakkaka sigala n'ennamba emu mutobe mbona okumanya nti omusajja w'amaanyi omusajja kati Ashrafu tali w'amaanyi ate olina omukazi kansigaze omu bebi wallahi kuba ebintu ebigenda Shamim ogenda kuyisa abaana bo batadde mu kubonaabona oba oleese fitina mu nsi nti Shiriki agenda kuyitirako tugenda kubawanulayo baganda bange Shiriki agenda kuyitirako tetugenda koma okwo abaana bagenda kukyawa kubanga weyisa bubi maama waabwe abasajja kanti bagambe buli mukyala lwazaala aba akola maje enneeyisa gy'omuyisaamu abaana bagenda kukulaba ng'okaddiye bagambe taata bote bwe wayisa abaana bakyawa bubi wallahi abaana bakuleke maama asobola n'okukuddiramu naye abaana ejje lye liba likambwe wallahi abaana bakyawa abaana bagambe maama wamuyisa bubi abaana bakyawe ggwe bakyawe omukyala oli bakyawe ne baganda be ku nneeyisa gye wayisaamu tebabiwulira so n'olw'ensonga eyo wasa omukazi wo owokubiri ng'otegedde nti wali bajja kukuyimiriza Mungu waliwo abanja Haji olabe baaja ti bana Haji wallahi vaayo nga tumayiza akanyomero kaffe akalwe tubadde ku poligami nina essimu egyo gye nafunye saba Allah atumalire bannaane nze kyandeese ebiyengeyenge omukyala yazaala abaana I think roughly balinga 8 naye abaana 8 bonna yabalabirira kuba kyaleka kitaabwe yafa hajati ng'azadde of course Haji n'agenda
Haja ebintu byalekawo of course manyi mam family biki kino kigenze taka lyegundi ligenze. Haja tatobye abaana abasomye. Mukulu waabwe wallahi mugagga mumanyi muno mu Kampala. Alimu ebintu bya insurance. Naye abaana 8 bonna balemeddwa okulabira omukyalo ogwo. Maama waabwe. Omukyalo oyo ali kiteetika essaawa zino mu kazigo. Akazigo ako nakatuuseemu nze amaziga gampiseemu. Yeetaaga ki? Hajati ali mu bwetaavu. Byonna waali wawe si wabwe apangisaawo. Naye ekyennyuma kwaba abaana omu ku bo yakubye essimu naŋŋamba baganda bange bakulu bange ne bato bange bakaayana nti nze nali ndabiridde nze nasindika kino nasindika kiri ng'ekisiri ku maama. Banange mu bulamu Maama aliko ebyo nze mbadde nzekka awaayo. Mu bulamu tulina ebintu bye tuwagala ne bye twetaaga. Wallahi billahi tallahi mbalayirira ndi ku kamera. Nsobola okumuyambako mukyala. Ngenda kukubira Shamim. Kubyenjagala okutegeeza atulaba. Maama kyekimu ku nsi kuno ekintu ekiriko ng'okyetaaga ate ng'okyagala. Abataba batategeera baleke ffe abategeera tujja kukola. Kubanga esaba emukyalireko maama. Kubanga natuse n'okubuuza mukulu waabwe ku ssente z'oyina muze mukwedibeetinga. Baveeko. Maama tusaba ejabulation emukyalireko. Ebintu bino mbyogedde lwa nsonga kyannumye nnyo. Tebabiwulira. Era omuvubuka oyo olwaleero lwe nneeyamye ogenda ku ofiisi ku ssaawa 10. Bw'atakyusa. Maama bw'anaafa ajja kukyusa. Bw'atakyusa. Ng'ayogera naye ali wansi nga takyamuddamu. Yandaze nti leero Sirwakta nyaŋŋambye leero nina meetings nga 4. Alinde ng'afudde zonna nga naye inshallah tebakyaliwo yaddeemu. Ashraf kandabye ku ssaawa 10 naye n'ensonga za maama bato bange bo bakola ki ne mujjako. So bannaye katubeerekereze tubaagalize olunaku olulungi era tubagambe nti musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.